Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Nkitta mu bizinga. Bwe twafundikirira ekitundu kyaffe ekyayita, nali nkyali mu kwebulankanya nga ngezaako okwetaakuluza ku baali bannoonya, era obukugu bwange mu bw'obwambega bwansobozesa okubeera nga nteekako ebyambalo by'ekikyala, ebyo nno ebyantaakuluza ku nnyonyi eyala etandise okubeera ng'empondera, n'oluvannyuma ebyambalo by'ekisirikale eby'abapoliisi ebyayamba ku kuntaakuluza kuwa ppikipiki eyali agezezaako okunnondoola, n'abamu ku basirikale be nnali nsobodde okusanga mu kkubo. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe eky'omukaaga eky'essuula yaffe Nsimba ekigere mu yugoyugo. Baali basimbula ne mbasaba bantwaleko, kyokka tebakkiriza. Enkuba yatandika okufukumuka era mu kaseera kano omusajja ow'akagaali we yatuukira ne mmukuba omukono. Yayimirira n'akkiriza okunsumuusaako, naye okugenda okutuuka awali akatale nga ffenna tujojobadde tutonnyolokoka. Twakyama era nze neeyuna ewa mutunda nziina neegulirayo ebigoye ebibalidde ebiddugavu. Neesonseka mu kayu ne mbyesuulako, naye nga binjagaladdeko bujagalazi ng'ebyoya by'ejjenje ekkaabi. Bye nnali nnyambadde nabisolossa mu kinnya. Bwe navaayo nga n'ekyambeereegyo ekijinge nkyebambeseeko, amaaso nga kunyiza galungudde gamyuse, ate n'enviiri nzisusumazza. Wamma ggwe nga nze muyugoyugo omulimi wawu. Nanywa ku mwenge omulala ne ngweyiira nzenna n'empunyanga kisisiro. Nasuuza entalo omuggo, erudda ne nsibayo ekibbo omwali ennyaanya, ate n'erudda ne nsibayo ekirala omwali entaligita, era ne ngulayo n'akatemankonge. Enkuba yonga efudde ebbanga lino lyonna, era bambega aba ppikipiki yabaggweerako nga beetawula. Ng'esammuse, abajaasi baazinda akatale ne bakaggala. Baatandika okukawenja n'okubuuza abaalimu obanga baali bakubye ekimunye ku musajja ayambadde eby'ekipoliisi, oba omukazi alina ensawo ne. Abamu baabaddangamu nti baabalabyeko, ate abalala nti tebannabakubako gaabwe. Leero nga buli asanga yeemottolerawo ky'ayagala, era mu ngeri eno omulimu gw'abajaasi ne gugootaanyizibwa n'okuzingamizibwa ennyo kigoye weezinga ono eyagwetobekamu. Waaliwo akatayiro ng'abajaasi bampa mmanta. Nakwata embuukuuli yange ne ngikiikira ku nsingo n'ebibegaabega, era ne nsimba mu w'ennyimbwa olwambalizo ne ndwambalira mu bulago, ye n'aleebeetera mu kifuba. Nga ŋŋenda ntagala, ngwa nsituka, ate enjoboja nasobola okuyita ku bakuumi b'omulyango ng'enseko zibakunya. Bwe nagiranga ne neegwisa mu bitoomi, ennyaanya ne ziyiika, ne ngezaako okuzironda. Zaabanga ziggweera mu kibbo, omuggo ne gunneerippa mu magulu, ne nsinzittuka entaligita ne ziyiika, ate ne nzikira okulonda ezo, nga bwe ngoba eziyiringita oba okwetyebya amatiitiiri mu bityanka. Bwe nava mu katale ne nkwata ekkubo eriraga ku kisaawe nga bwe ŋŋenda nkooloobya oluyimba. Mmotoka bwe zaabanga zimpitako nga zijjudde abajaasi, ne neetagaza n'engwa, ne nnyomba, n'envuma, n'enkolima. Enkuba yaddamu ate buto okufukumuka, era n'obunyonyi obwali bwetawula ne buddayo. Konzo otyo. Nawugukira mu kalungu ne nsaalimba nga nejjagwa ne bitipitipi sikyabijjukira, era okugenda okutuuka ew'abawwi nga bukunidde. Byonna baali baabitegedde dda nga n'amaaso bateze mu kkubo. Yantegeeza okukwatibwa n'okuttibwa kwa tamutamu, naye ng'ebyama byonna amaze okubimukwanga n'okumukalaatira okubimpa era n'okunnyamba. Amawulire gano gankuba wala era n'ensi yonna n'enzinzibalira. Tamutamu yali afuukidde ddala nga wa Luganda gye ndi, bwe kityo okuttibwa kwe kwandekera enkovu ku mwoyo eterinabuuka wadde okuseebuuka.
Mpozzi nali nsigadde bwa namunigina okutuukiriza obubaka. Natya. Bwe namala okwambala ebyambalo ebikalu ebyantegekerwa ne ntegeeza nga bwe nali mmaliridde okusituka enkeera si kulwa nga mbasombera akabasa. Yasooka n'alinnya mu kyoto naye oluvannyuma lw'okumukuba akalimi nga mmusuubizza nga bwe ndiddayo ng'olutalo luwedde yawanguka naye era ng'asigaddemu akakenyera. Nayogeramu ne bakulu bange ku ssimu ey'omu bbanga eyali mu muleeganjuba ku mukono gwange. Twayogera ku nteekateeka y'okutambula kwange n'okw'okunninda era ne mbategeeza n'okuttibwa kwa bannange bwe nti. Obuliga nga buli kumpi okubiijiina Jagwa yabuguddemu n'ebutirimbula obuteddiza era ddala yeesomye wonna etalabutazi. Akakyagiwubidde kali ku bunakyaddi era kakeesa lukya. Bwe katyo kasaana kasimbulizibwe mangu mu kyondo si kulwa nga tukaabira mu lwayaba. Ku maliiri yagenda nkettere alabe obanga ekiwundu tekinnasamba ddagala. Naye bwe yadda bye yambulira byantengula era ne bintebulira ddala mu birowoozo. Amakubo gonna gaali gataayizibbwa era nga gakuumwa butiribiri ate si ekyo kyokka naye nga batandise n'okujja nga baaza era bawenja mu buli kafo awaali wasuubirwa okwekukuma omuntu. Natandika okupapa n'okutuuyana naye naŋŋumya era n'antegeeza nga bwe baali bajja okunzivuunusa akabaate mwe nali ntegeeterera. Obudde nga butandika okweranga, abajaasi baalengerwa nga batutunukidde ku kabango k'akatunnumba k'akasozi bajja bakuba ensiko. Yanziruukirira mu nju era nga nsiikiriza yankwekwesa n'antuusa mu kinnya omwasuulwanga ebisasiro ne kafankunaayo omulala n'andagira ngalamire omwo. Yansuulako ebisuulisooli, ebikwabaaya n'ebisassalala by'omupunga bingi. Nga wayiseewo ebbanga ddene ddala nawulira abantu abavuuvuuma. Baatandika okunoonya nga batinkuula era basansa buli kintu ate nga ne nnamwandu alobera buli kintu kye bakwatako. Baba bafuluma era nga n'obusekerezi bunsekeeterera bumpa ekyobunnyo ate nga nti okwenyeenya si kulwa nga neeroopa n'envumbulwa. Yateekera omuliro ebisassalala n'ebirerya mwe nnali. Nawulira okubumbujja, okutulika, omukka okusonsomola n'okubugujja olw'ebbugumu. Natandika muli okutya n'okubuusabuusa. Nalowooza nti osanga babaamu akakwe nga bansalidde gankolwa nfiire omwo ekituyu ekimugunyu. Nali nteekateeka okweziziba ngugumuke nfe nga waakiri neerwanyeeko anti atakulekera so si kufiira omwo kiziizi na busekerezi ne mpulira nnamwandu ng'awamatuse mu nju ayombesa buli eyali awo olw'okukoleeza enkuuzi empaame. Yabwagulira wuyo oluyi era nga bw'ataakaka n'amulagira aleete amazzi bataakirize ku nku zaabwe so si kubeera awo kulozoolera ng'alaba zonna zibengeya. Amazzi gaaleetwa ne gabundugulwa ku muliro ne guzikira. Nnamwandu ng'acwacwalikana yasikula wansi ekiyinigi ng'atankuula ebisubisubi ebyandi kungulu nga bw'abagugumbula nti, "Muno mulabyemu ki abanjokera enku zange? Omuti guno mukeemu mutankuulemu muggyemu bye munoonya. Ng'omwana w'omuntu anaalaba n'agasajja gano." Abajaasi tebaamulinda kutankuulako na katundu kawera nga balaga ku muliraano era nga ye agenda abawerekereza agagambo gatyo. Nga bayisiza ennyumba eziwerako nakukunulwayo ne neefubitika mu nju ebuziizi mu kalikonda naye nga nzenna ntunula nga kiyoyo. Oluvannyuma lw'ennaku 5 nga n'ekiwendo ky'okunjigga kisebengerera nasiibula. Yamperekerako ng'agenda andagirira ekkubo lye nali ow'okukwata. Bwe yatuuka okunkomya ne tuyimirira nga tunyumya okumala akabanga era wano yantegereza nga bwe yali ye eyandeetera akabaluwa akandabula ng'amaze okukawandiika ku lupapula ne mu bigambo ebyamuweebwa tamutamu nga tannakwatibwa mpozzi bwe yategeera ng'abalabe bamugudde mu buwuufu. Bw'atyo ng'amaziga gamukka
yagezaako okunsiibula naye n'alemwa. Yankwasa ebintu byange nga tansitulidde ku maaso era yatambula. Ng'abuliddeyo nakuŋŋaanya ebirowoozo byange ne ntambula nga nkwata ekikubo kye yandagirira. Olwo nali nnambulula olugendo. Oluvannyuma nawunjukako ne nkwata ebisinde n'emiwazi gy'ebisolo naye ng'amatu tekukyali. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tujja kufundikirira wano olwaleero. Bwe tujja okusinziira tweyongereyo tumanye biki ebyaddirira. Akuume atakuumira mpeera.